Eri kubya kuwogana waswa ku motoka waswa tojjawo motoka nga tufunye buuzi wetwogerera obudde buno omusawo wa poliisi ye atuuse okulaba what's happening, okulaba nti natuuka accessing a crime scene, era twegattiddwako omu abadamulasi okasagize olina asigalawo era kati atwaliddwa ku poliisi okola statement okunyumya wano nawali ebibadde bigenda maaso ye tafunye akabenje, so kitegeeza nti omuntu yekka omu bwatyo yakwadde. So poliisi etugamba balinze bakiddako nabo okulaba basomera bagikola ate n'ebintu nga bwe bigenda mu maaso bakejjebwa n'emmotoka okuba nti kati wetwogerera bagezaako okuba nti bode bagikaalinga okugijja mu motoka n'okuba nga buli kamu konna akakwatibwako konna kagenda kukwatibwa naye nga bode bwetyo bwetandikwa okuba nga etambula okuvaayo mpolampola. So here nga bwe badde naye ekiri awo ate ekiringa ekitali kya bulijjo naddala ku death nga zino kizibu nnyo okuba nti omuntu omu attibwako omu n'asigalawo. Ekyenjawulo olunaku olwali kyetulabye nti ye driver ate ye talina bugenda mu maaso. Aba security ez'enjawulo security organs ziseesombedde kati motoka ziweredde neziwerako eza poliisi okulaba era nga bwe zitambula n'abantu nga begambyeko njala agenda maaso nga nkulaga ate era abakungubazi abaze abayimbi, so abamu abalabise nga bwenagambye n'abalala abali ku kyalo kino okuba nti bongera okuba nga bakulaga era nga bwe tukulaga ebifaananyi bitambula. Mbadde saidi ze Nigeria nga ndi nzimale nziraba kawala kange naye I think amawulire nga labe ku Twitter waliwo journalist agasharinze nesisooka gatwalage serious because leero twabadde tulina plan sisinkana ne Isma kusanga kumene twabadde tugenda sisinkana barista ababweru nga ayagala kututwalako nze ne Isma ku kyennyanja, but nabadde mugaye nze sirina maanyi gavuga njala tambula naye but tetwasobodde sisinkana, so ngalabye nenkubira barista nemubuuza omusembe kwogera ne Isma zalesaankana namba kube mu kitundu nemugamba awo nenzijako nenkuba esimu ya Isma ngeri busy nemuweza message nga blood are you fine simu ye ninga message egenda neyitiri yagiddamu badde ndi awo dakika 2 nemampereza ekifaananyi nga nemanya kituufu kati awo nenkubira kyali wange netukubira kyali wa farm singa obeera naye okumpeomita kakalaamu bakola program bagita kive Bulaaya kakalaamu naŋŋamba tuli wano ku scene, so ekisoose okunnyanguya wano because Isma mukwano gwange mbadde manyi maybe abantu bakyala mulimu access mukuba camera bifaananyi nga maybe njagala kujja tulabe engeri how we can protect him because he would do the same for all of us, but nyinza otukawo nga at least police is having the whole area egisazeeko byebirala naye nga he has been my neighbor and my friend munyo. So kati you know being a neighbor and of course mwadini mugenda nakumeetinga ku kyennyanja here and there, which other plans did you have? Of course it's not more than fishing in my opinion. We have a lot of business plans together. In most cases tulina deals influencing zetukola naye. Recently namulaga mukwano gwange ngaayagala tulange company y'ebifaananyi business webadde ngejja mbadde era ngwensookako ngera mbadde nga mugamba Isma ninawo deal bweki ng'ajja netusisinkana netugenda netusisinkana abantu bya influencing because he's a good marketer. Oh yeah, indeed. Yes, kubanga tubadde tweyagaliza abadde anjagaliza nange mbadde mwagaliza ate abadde muganda wange nnyo nti Isma ye muntu asobola okundifendinga n'obulamu bwe. Like he can never involve himself in a conversation ng'omuntu ayogera against me. He will always take my side whether I'm wrong or right. Bwe gutyo omukwano gwaffe gubadde. Bruno, kyakuyiga ki ky'obifuna mu kino olwaleero? You know, really shocking buli muntu nga Isma
atali nnyo nti ali okay fine commenting ku politics ayina opinion ezi but kiki tuyigamu. I think we should all be. I think it's high time now. I think we get cameras outside houses. I think the landlords should also think of cameras outside homes, not only on the roads. To be very cautious with their movements. But however, I'm going to a death woman when God comes, when God says it's your day, there's nothing you can do about it. But also the lighting in this place in Ogukubidwa. Yeah, exactly. It's really dark. It's really dark. Yeah, it's very bad. The lighting, like all place is very dark. Anyone can hide anywhere and do something to you. So I think people should be cautious about things like that. Lighting in this place is also very terrible. Very. From down there, anyone can wait for you somewhere and do something bad. Naye bana Uganda baviiriddwako omuntu mukwano gw'abangi kumacha ku internet, mukwano gwa mayoza badengera mukwano gonnya kwagala programs zo ng'ajagala kwagala nnyo. The whole of Uganda his fans. Now babadde yasobya ambadde nsaba musonyiwe because he is now with the Lord. Yes. Thank you very much. Tukyali ffenna muganda ffe ne mulagayo. Naye ebintu byonna bye mbansi bangamba abantu abakola ebyamawulire blogging olina okumanya mbu criticism is okay naye gezaako gikola nga tutuku. Bino ebizibu byonna ebizze by'abantu kubeera nga balina influence ya social media. Ate social media abasinga obungi mubadde mwagala nnyo ebintu bya likes and following. So at the end of the day, that's how things have been. Yeah. Yes, sir. tuligezaako okulaga ebifaananyi biri. Yeah, the two faces that go kyanjawulo n'ekyolaba wano kyolaba ku mitimbagano kyanjawulo n'ekyomusana. Yes, abadde muntu mukakkamu n'ekitalo nnyo kyo. Abadde muntu mukakkamu, si mulwanyi, sigamba mbu afulume na violent. Tabadde mu mbeera ezo. It is just that at times ndowooza bw'aba alina programs ze z'akola. It's a different face. Abajjayo kyasuubira ekituufu ye nga ye. Simanyi ye abadde ayogera okusinziira ye bw'alaba ebibye. Kubanga okama mu kituufu si kituufu. Abantu bakijajinga ekyo. Naye nze mbadde nkugamba faces zibadde za njawulo. Mu bantu ba bulijjo ezikamu. Bw'atuuka ku bino by'abadde akola. Cox, I need your comment abantu bakola olwaleero nekyoyinza obalekera ekifaananyi kyolina nekyolaba wano olunaku olwaleero abatukulengera yonna the whole picture. I think abasinga obungi ne bwe sitababuulira kye balaba. They have been following all this and I think most of you are making the comments from different platforms. Some of you have the answers. Naye nga ndowooza abantu kibawo ekyokuyiga nsamundi yali ndowooza kyekikuko kyensobola okubagamba. Okay, thank you very much. Batuwadde kati kino kyolaba kitukkirizibwa kutuukawo waliwo engeri y'ekisenge kye bazimbyemu abapoliisi okubanga batuba ekifaananyi kigenda wekisobola kifuna. So yensonga lwaki naye tetujja kgenda tukulaga ekigenda mu maaso mu ngeri gyekiri report what we see. So that's why olabawo abasirikale bataddewo ekisenge kyabwe kyebazimbye mu bantu okutasoosa kulaba kifaananyi kigenda mu maaso naye nga ekigenda mu maaso eri kyokuba nti bode eri mu kuggyibwa bambi kati ate mu motoka ebeerenga eteekebwa okubanga kati olwo bayokere Mulago begenda okubanga bajekkaanya ng'era bwolaba bitambula. Si kifaananyi kirungi naddala ffe ababadde cross n'omugenzi nawe mwenna buli omu mu ngeri abadde abanyumirwa abadde abalaba vidiyo zijjukira buli lunaku ku makya akeera essaawa 12 n'akola live eyo kizuukusa abantu bw'atyo mugenzi. Era tujja kumisinga abadde mu vidiyo ab'enjawulo oli n'akeera ku makya n'amukeerera kunolaba n'obusharinga n'olaba Facebook ye ate ne mainstream TV ng'era akolera ddala. So byebyo byolengera ebigenda maaso. Abakulu ba poliisi bakwataganya okuba nti kati bode bagikwata bode kizibu okuweera ekitiibwa kyayo okubanga ekiteekebwa bulungi kati ate bannaffe abalala bagenda okubanga bakwatibwa abooluganda ne famire okuba nti ate bayongera okubanga bagikwata ate etwaliwo erina okubeera. However later on tujja kuba twogera okuba nti tutegeera ati bigenda okubanga bitambula naye nga kyolengera ekisenge ekyo ekisibiddwa abapoliisi. I don't know whether this is also trained okuba ndi mu kaseera nga kano
oteekawo barricades ezo okuba nti omutakkirizibwa ku viewinga kigenda mu maaso. So kyekyo kyolaba sayidi eyo akaseera ke bwetutambula. Nolwekyo byonna osasobola okufolowinga tukyali wano ddala paka okutuusiza ddala tugenda nga tuviirawo ddala tukwongereyo wa gye tugenda kuba nga tugeeyo bagenda. Oli neighbor naawe? Si neighbor wano, just mbalinze kulaba fande basobole okulaba banatuwa omulambo tukuziika enkya. Sibangambye inshallah olumaliriza wano eno mulambo okutwala mu mochari enkya basobola okututa tukuziika. So tuba teekateeka kuziika olina kyokimanyiko sofa tetunnava kubanga tetunnamanyi oba banaamutuwa n'omutuwa. Yes, so after here tujja kuba tukwatagana, tujja kuba tubategeeza ku makya inshallah. Kuba ffe tukyaliwo paka ku makya tujja kuvaanira tukagenda nabo paka Mulago. Kale tweyanze nyo tweyanze kati tusanze ono kunnamawulire ate ng'ali close. Assalamu alaikum. Ekitalo kya Isma asobola nga musonyiwa ebyamusoobako neyogeddeko naye Isma yesterday enkya sisand twali tulina interview ate bwe yali akakomawo wano e Uganda ng'avudde e Sweden nze muntu omu ku abo abasooka omukolako interview ne birthday nagiserebratinga naye y'omwaka guno mukulu mufifi natusuubiza ebintu bingi bambi ng'agenda kukyusaamu ebintu bingi Isma so nze badde shock gyendi. Kiyinza okumujjukira mulaggwa abadde nnyo okuloza naye kikyosobola okumujjukirako kyosobola probably kyetamanyiko? Abadde Jolly Isma nga si omuntu gw'okubiri simu n'atagikwata n'ekirala abadde akipinga time bw'akugamba nti ssaawa 4 ziba 4 badde mbi mumanyiko ebyo era nga nange bw'angamba nnyo akipinga nnyo time. Recently yabadde yakangambako nti alina omukyala neneenya ate nga badde awangadde naye bambi myaka 10 yatugamba nti alina omukyala era interview abantu babadde ne bagiraba yakyogeramu nti alina omukyala. Niki kyosobolera kino kikitegeeza eri naddala famire y'abamawulire? Nze ng'omuntu ngizeemu kimu nti ebintu ebimu oba tubireke biyite just ebintu ebimu tubireke biyite ndowooza kuba abantu bano abamu ogenda okusanga leero nga bapositinze Isma nti afudde babadde alwanirira bennyini nga bebagamba nti aseese teyejjusa kyokka ng'ojja kwesanga nti ate bebabadde bamupika nti tuleetere lino eggulire oba twogerereyo kino ate nga be bantu be bamu abamugamba nti asirise teyejjusa. So sometimes amawulire tugakola nga tulina betwagala okuwa information eyo oba betwagala gatuukeko naye betuyamba bano nabo olumu betugamba nti tusakira amawulire gatuuke gye galina okutuuka ate bwe ate bwe tufuna obuzibu ate weesanga nga ate tebajja kutubeererawo. Yes, kati tukola ago ge tulaba nti ffenna gatuyambira wamu bw'olaba nga galinako sayidi gye geekubiira for the sake of your life osobola okugaleka. Yagenda mu maaso ng'akyatukomeddeko ffe tuvaako at all kuba tukyayongera okuba nga tukolerera ate obaolyawo bigenda maaso. Ntegeddeko nti singa olwaleero poliisi ereliizinga Bogede y'omugenzi enkya ajja kuba aziikibwa. Kati byonna agenda kuziikibwa ludda wa ssaawa meka tujja kuba tubikutuusaako era nga tetuyisuubira kuddamu kulaba kifaananyi kisingako ku ekyo kati yaziikiddwa ddala olaba ekifaananyi ekyennyini bw'ati bambi Isma inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Ye Bogede yeeyo muganda waffe musanyufu omukwano gw'abangi musanyula bangi musajja ayogera ebigambo kati agalamidde waawo. So baganda bange ensi yeeyo wolengera yeeyo nga bw'ali awo era kati ne ambulance tolengera eyo jja wagenda okuba nga atambulira okulaba bintu byaffe bwe bityo bwe bitambula mpola mpola. So n'ekyo ebyo bye bigenda mu maaso. Kakati akamotoka kano aka ambulance kekagenda okuba nga katwala mayiti y'omugenzi gye twakulaze wali ate oluvannyuma wetugenda okuba nga tutambulira ddala ebifaananyi byebyo byolengerera ddala ddala nga bwe bitambula. Yeeyo embeera nga bwetambula bw'olaba ebifaananyi ebyo bwe bigenda mu maaso mpola mpola okuba bikigenda naye nga mwenna abasize okwali mutulamu